Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama. Mu nfumba eno gy'ogenda okulaba kati tutandike. Funa ennyama, beera ng'ogisalaasala piisi z'oyagala, n'oluvannyuma beera ng'ogyozaako bulungi nnyo. Bw'omala funa essefuliya, nze nfunye pressure cooker, beera ng'ogyoza bulungi, n'oluvannyuma giteeke mu ssefuliya omwo mwe tugenda ogifumbira. Bw'omala ogiteekamu, nkusaba ofuna akatungulu aka powder. Asmat yakola akatungulu aka powder, beera ng'okateekamuko, teekamu akatonotono akasaanidde, oteekemuko ne ku munnyo nga bw'olaba. Bw'omala obiteekamu, teekamu amazzi nga bw'olaba. Kisinziira kati eri kiremu n'ekitundu nga bw'olaba essefuliya ngijjuzza amazzi. Amazzi ago gagenda okukalira okutuuka mu makkati, kugamba okutuuka ku supu gw'oyagala. Ennyama eyo ebeera eyidde bulungi nnyo. Beera nga weetegereza ewantu awo, ndowooza ogiraba yiyo ngitaddemu mu ssefuliya supu yuuyo ajjudde. Supu oyo okutuuka mu makkati ennyama egenda kuba egonze bulungi, kugamba okutuuka mu supu oyo gwe njagalamu. Mukitegeera yiyo eri mu kutokota. Kati wano ebeera etokota ng'osalaasala ebirungo bye tugenda okuteekamu. Tugenda bisiikako ebirungo ebyo, tugenda bisiikako ne kaabutto. Y'enfumba gy'ogenda okufumbamu ennyama eno nga bw'ogenda okulaba. Kati teekako essefuliya ebbali, tubeere nga tusiika ebirungo bino bye tugenda okuyiwamu. Bw'omala okuteekamu kaabutto, teekamu obutungulu mu kaabutto ako. Teekamu obutungulu ekisinziira bungi bw'enva z'ofumbye, bwe butungulu bw'oteekamu. Oteekemu ne galiki, teekamu ne galiki omukyusekyusemuko omutabulemu. Bw'omala okuteekamu galiki oyo nga bw'olaba, beera ng'oteekamu omudalasini bw'oba ogulina mulungi nnyo mu nnyama omwo, gw'onyisaamu akawoowo. Beera kati eyo ntangawuuzi ya pawuda, entangawuuzi ntaddemu ya pawuda, eyo gye ntaddemu. Akatangawuuzi kakulu nnyo. Oteekemu n'ennyaanya nga bw'olaba, era n'ennyaanya kisinziira bungi bw'enva z'oli mu kufumba. Nkugambye nze awo ndi mu kufumba kiremu n'ekitundu ey'ennyama. Oteekemu kaloti n'emusale bw'oti, oteekemu kotimeru oba obukoola, oteekemu green pepper. Ndowooza obirabye tutaddemu byensiise. Byebyo bye tugenda okuteeka mu nva zaffe ziri eziri mu kutokota. Teekamu Royco tube, bubwo ntaddemu bubiri, mukiremu n'ekitundu bubiri bwe ntaddemu. Oteekemu ne Royco yennyini, ntaddemu kaako ak'ebibiri. Oteekemu n'akanzali ke tuyita simba. Bw'oba olina piraawo masala, teekamu ne ka piraawo masala ako aka pawuda kalungi nnyo, kateeka mu nva. Oteekemuko ne ku munnyo. Omunnyo teekamu mutono kuba jjukira twataddemu ne wali nga tuziteekako mu kutokota enva. Kateekamu omunnyo mutono, ojja kuzirozaako buloza olaba oba gunoze, ng'oyiyeemu ebirungo ebyo nga zitokose. Kakati ebirungo byaffe biwedde okusiikibwa nga bw'obiraba. Tugenda biyiwamu. Kati olaba enva zaffe zitokose, supu atuuse mu makkati. Kati bw'atuuka mu makkati, teekamu ebirungo byaffe nga bw'olaba. Ndowooza okiraba, olaba supu gy'atuuse. Awo ziba zigonze bulungi nnyo nnyo nnyo, era ne supu osigazaamu oyo yennyini supu gw'oyagalamu. Kitegeera kati rozaako. Oguba omunnyo tegunoze, beera ng'oyongeramu ku tunnyu, kwegamba omunnyo gubeere nga gunoga bulungi. Kuba jjukira enva ezo ez'ennyama ziwooma munnyo. Enva zonna ekyamazima ziwooma munnyo. Bwe guba gunoze bulungi nazo ziba zijja kuwooma. Kati zireke zitokote kalira akatintini mpola mpola. Kati yiyo eyidde ennyama yaffe. Iyo bwetyo bwefaananye, ebifo obiraba. Awo ziyidde, teeka ku ssowaani, beera ng'owa abantu bo babeere nga balya, naddala mu ab'ewaka. Singa ndaga mmwe abakozi, abakyala, nammwe abaami abasobola okwefumbira, beera ng'ofumba ku nnyama bw'oti egenda kwanguwa okujja mu bwangu ate ebeera empoomu. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.